Mbabulira weeteekeko neeteekaako ng'okimanyi nze ndirwedde okutomera ofe mpoze. I will not stop. Mututiisa mutuweereza message police tugigamba terina kyekolawo tubalabula abasajja batutiisa violence afuuse violence bakubye majambere tebawulira. Nze CID kambabuulire ne police. I swear upon the living God, wallahi billahi tallahi, teri muntu yenna ajja kunneesimbamu nga simulaba bulungi nja kumutomera. Mwe mulimanya naye nga nja mutomera. Nze sijja kuddawo mbuno abantu musimanyi emiziina gya Nuupu mbu simanyi bansazeko. Nja kutomera omuntu yenna ago wali akale nja woza. Yes, ekyo beerayo ng'oli wa Nuupu ng'okimanyi. Gezaako oyasaamirire mu kkubo nti nno olina ky'oŋŋamba omumanyiire olabe nja kukutomera. Sa bintu byakuntiisatiisa. Let us get facts clearly. Saagala tutuuke ku mbeera eyo ate drone zikomewo zibawambe babakuba emiggo abantu mulwaki mwagala kubeerako mu mirembe. So Bobi Wine nakubidde essimu nakuwadde essaawa 24 oveeyo you clear the air. Are you part of the people who want to attack me? Bobi Wine omumanyi nze saagala kumanyira. Bobi Wine you know me. We have ever been friends. We disagreed. Kenkizuula bwenti nti eriyo meeting etudde twataaka mi. Fazali nkuloga. You come and beat me, I will bewitch you. Nja kulogera bwereere. Nze sigenda ku police. I will bewitch you. Kakati fe twakoleranga comedy ngenda kunyonyola ebintu bibiri. We twakoleranga comedy ng'otuuza joke. Abantu ne baseka. Naye asembayo okuseka aba tategedde kyoyogedde. Before ng'okyogedde. Okitegeera. Kati bye yeekolera ziri vita ze twali baali tebazisobola kuba tezaali za bigambo. Ziri vita zaali za action naye nga baali za kufana kuwona. Ziri zaali ffe twalumbanga tyagaasi we twali tugenda eno Bobby gye yali agenda olaba maama we ne bamugaana. Bobby oyo yabeerako mu nkwawa zaffe bweziti nga tulinga bana. Tyagaasi n'akuba ebigere n'akola kyezo vita z'ekalangala abasajja baatuteeka kempingu nga bana. Okitegeera. Era olumu omuntu wabeera ku struggle n'ayogera nga ebyo ebintu tabituukanga mutunuulira bwe nti n'eŋŋamba ono. Kati abaana 5 abali mu viteze za tyagaasi bikemike bye byalweddi bye baatuyira nga kikusiiwa noweetakula eddiba okulyeyuza. Kakati ezo vita kyenkugambye nti wobanga tosobola kubeera mu bazibe ng'oli muzibe nga tosobera mu bazibe bangi tebajja kulaba ng'omanyi olina eriiso limu. Oddako ebbali. Kati saawa zino mu bazibe 10 kiriza gaana yeekolera ow'eriiso erimu yalaba. Omwana Sammy bannange. Nze akutaliza buli ango. Nange kennyini saawa ya leero nze tosobola kunteeka mu bazibi baabo nti ndi wali Solomon nzalaba. Mu byadda we kuba butalaba siraba. We kuba kulaba ndabaazi byonna. Lwansonga byonna nakola ki nabyenyigiramu Katonda nazza bibye nasibibwako nakubibwako embooko nakubibwako tyagaasi nagwako ku accident ng'ebboda zidduka ez'amaanyi. Okitegedde? Nalaba ku biwundu nalaba nagwako nendaba ku ggumba lyange naye nesituka ne ŋŋenda nga ne Bobi Wine woona amugamba nti kino ekiwundu nga takumanyi. Twakeranga bukeezi ne twebaka n'akerawo n'atubuulirira nti kati tulumbye asigala talaama mugire tusabe ne tusaba ne tulumba kyokka. Wano we mwagenderanga muguni mwasookanga kusaba. Twakeranga ku hoteeri we tusuze ne tugenda Bobi wasuze ne tusaba tusooka okusaba ne tulumba. Era n'atugamba waliwo agenda okudda ku hoteeri waliwo atagenda kudda. Nti ye waliwo agenda okudda nga mulema waliwo atagenda kudda nga mulema. Oba tosobola giviireko wano. N'emmotoka zikuta ziti. 5.
abasajja waliwo bwe bakuba emmotoka ya pulezidenti amasasa awo batwala inside jail awo akafaananyi ako akatambula nga ngubye bwe nti Bobi we yafuluma nga yina feesi ejjudde enfuufu obufaananyi bw'enfuufu obwo bwatambula ennyo ffe twali eno nga tuwagirira eno mwaliwa abasajja baatujja ku kkubo sayidi zeeyo mu Mbalala nga balina ebyalo eyo gye batutwala naye ng'ovuga ebyalo 5 emmotoka ne zituuka ne zitubira kyokka nayo ne babalumbayo. Naye ekirungi nti abasirikale bana bwe baatuwa otugoberera Museveni yalabuka mangu n'abakyusakyusa naye luli yabatulekera ne tuzunga nabo wiiki baatwagalanga. Abasirikale baatwagalanga kyenyinza okugamba baagiyingira era ng'akugamba ffe tuli bawerekera buwerekezi ne temututunuzaamu nnyo kamera. Waliwo n'omusirikale omwe yaŋŋamba wabula mukazi wange ayagala komedi ne waliwo watunyiziza ng'oyogera ebitakwata naye nga wabankuba essaasi nga ate teyajja kunnenya oba okitegeera. Ffe twaweerezanga ensonga ne tugizimbulukusa n'omusirikale ne yeewunya ne yeebuuza ate bwe tubikoleddewa bye boogerako oba tubikoledde naye nga busungu. Naye wamanzijjukira abasajja babagobereranga nga konvoyi etaamye. Abasajja baakuba eki naye gavana esi waliyo nga gwe weekwese. Mwana wa maama eyo bato ogimanyi. Eyo bato nawe eyo bato si nyangu bro. Abasajja Uganda wa gwe ate wano we baakwatira Bobi ne bamulemesa okwebaka. Mwali waawo bwe basula mu motoka. Eyo twali tugenda tetwali mu bende eyo. Ne bamulemesa okusula mu loodi. Nzijukira nga abaali mu bende eyo. Muganda twatuuka n'ekiseera ne tuwunga nga ne gy'ova tomanyiyo ne gy'olaga tomanyiyo. Olumu ne mwagala n'okudda gye mwavudde. Gwe ako Sam omanyi kati mbuzayo eddakiika nga 2 nze wano. Gwe bulijjo abaagala nkubuuze wano we wagendera taana wali weekyaye wali otegeera oyo omwana yannuma taana omwana yannuma okimanyi Franka yafa n'omutwalo gwange mu nsawo nkunyumize. Nyumiza tugenda awo ng'ewalwasa waggulu we baakubira asirafu. Franka ngamba Sammy enjala ennuma owulira ne mugamba boy tugende wali eri ninamu kyebiri nkuweeko ekiwaya owulira tufune ekyokulya kakati tuba tugenda ali okufuna kyenji asirafu bamukubi kati ate nga tulina oyoolayoola asirafu tumudduse ekyebiri Franka n'akiteeka wa asirafu ono ayambala asirafu gwe basokuba babakuba lunaku lumu. Anti twali tuddusa asirafu mu ddwaliro Franka we baamuttira nga tumanya asirafu afudde. Kati n'enteesa ne Franka ne mugawe tutuuka ku ddwaliro wogenda okumpeera ekitwalo kyange nange nfune ekyokulya ne data agenda kunzigwamuko owulira. Ne bagendera mu motoka yagira ffe ne tuvaako emabega agenze n'ekiwaya tutuuka ku ddwaliro gye tuddusizza asirafu olwo tudduseeyo e Masaka tutuuke e Kampala ampe ekiwaya kyange ekitwalo kyo. Maama nnyabo tuba tutuuka nga bayoolayoola asirafu oyo bannange biki bagaasirafu manya bayoolayoola Franka wali eri e Busega bamutuusa mu ddwaliro katono nnyo tuli awo ninda ekitwalo kyange oba ngenda ekimusaba akyalimu akategeera ne baŋŋamba akutuse. Enjala ekuluma. Yali ttaano wange twanyumya nga twagenda eri ewa Bobi gye twagenda ku birthday ya Babi gundi Franka nga ntwalanga serebu ne tawa batutwalanga serebu Badamite family twagenda mu bbala nga batukuuma. Owulya nga bamala okukuuma Bobi ne batukuuma lwa nsonga peji yaffe yali etuukirako obuyambi bungi okitegeera nga tutera obaamu n'akasente okitegeera era peji yaffe okugitwala ng'erina following yayambako ku bafuutu soja bano abatalina ki
bwogerero kuba ffe twatambulanga tolowooza nti waliwo enteekateeka z'okulya oba ez'okusula weeyiyanga ky'onaalya n'ekikutambuza n'ekikwebasa yeyo laavu gye baga Bobi Wine gy'alina teyagulira muntu nkoofiira yadde okugamba nti tugende yadde amafuta yadde amazzi wabula ng'abawagizi babawa amazzi muvaayo n'enkoko babawa embuzi babawa biki oli omwana feva gy'aliko nze sigimanyi kati bwe mwalinga mugenda mutuwa ezalwale mwapakinga ng'engoye n'ogamba katulumbye n'obuse ekologate twapakinga ng'engoye jjukira twali tulina zi drone awo nga mwe tusuula engoye zaffe zonna ekyegeera kati ng'olina okweyiiya mu male ojje ku live osabe akasente opangise woteeri ne bananga n'akasente n'emmotoka zayabikanga nnyo injini eyabise bannange ati zaali zidduka nnyo tani emmotoka zaali zidduka buli lunaku lwaliwo yabika gwe erivika yali abakibanda naawe eri era wali tonyumya bali wali tonyumya nti onaasangayo bayeekolera baali batuufu nze sineya muntu atali mu struggle eyo naffe yatuuka ekiseera ssebo netutuulamu ne tugaba biki bino naye nga tugumira ku Bobi gwe kati kansoke nkubuuze kati eyo incident ya Ashirafu akavuyo kaavaawo abasajja okukuba ebyasi baali bapima Bobi Wine kuba Ashirafu yali ku motoka ya Bobi bw'ati oli yakuba kiraba bullet eyo tekyali kyasi kyali kiraba bullet ne baakikubira kumpi nga baagala kikuba Bobi oba mu kibegaabega ake yali mission oba mu mutwe kyali kya Bobi Wine kati kyenkugamba 5 nti Katonda yamanye entuuko yo nekikwata mu ekintu tekyali kyasirafu wabula Ashirafu yali ku Bobi Wine bw'ati naba Bobi Wine wakka ne kikuba omwana omutwe ne kigusensebula Ate akasajja nakalaba kuba video nkyagirina akasajja nakalaba akasajja ako nakalaba nga balinga abalina mission nga balinga abeetegeka kuba nze naliko kumpi nga mbeera ku motoka ya Bobi bwenti ate n'ekyansembeza ku motoka ya Bobi kuba nti nayingira ba foot soldier bamanyi nga serebu era kyenkugambidde munnange nze ekyantuuse wa Bobi Wine yali comedy ne comedy oyantuuse wa Bobi Wine okutuukayo okumpa obudde kuba nabeeranga kumpi ng'obalemeze esooka ojja kunsangako ey'okubiri tege obayiwa otuuka nga buli omu akumanyi era gundi Dani Magic baatuulanga ne Nubianiri ne bagamba ne mutunulye baserebu be Uganda bonna ani asobodde okujja otwegattako owulira abaana abo bambi tubawe ekitiibwa bambi tubagire ng'olaba era ekintu we kijja saamu baliwa tebaatulekera baatuyingiza mangu mu famire yabaatuyingiza mangu mu famire kati ate ne tusangamu oluvimbo lungi ng'emiwunyo mwegiri ne Katonda wakubikako obusubi n'oba mulamu 5 ng'ovimba tubakuba ne poloti ewaka nga twagireka nga tuyina egundi buli omu yandivuddeyo n'ente gomanye ebisolo bye twapakinganga ente ng'abantu bakuwa bw'oyita olina kanyugira enkoko Naila omuntu nakuba enkoko ng'agikuba nga jjinja ng'amaze n'ogisiba amagulu n'omugamba ekudduseeko nagagitwale eyo mu byalo baba kasukiranga enkoko maama nze kati natuuka mu kkomera nze bwe bansibira ku saza prison nali musumba tunyumize waawo baba wasi ekyandeetera obusumba kubanga abasibe baali bampuliriramu owulira kati awo we baabalawo obululu awo ne babala obululu awo nzijjukira nga Bobi yalidinze abasibe ne bakwata sukaali ne bandeetera ne bampoyawoya ne banzijjako pulawo ne bazooza uniform ne bazooza ne bagitwalako eri mu office ne bagigolola ne bagizza ne banjoyota ne bampa kawunga awo biki abasibe ne bandabirira kati enkeera Museveni n'alidinga we nategeera Munnayuganda abasibe ne bajja ne bagamba abuladi kasukaali ke nakwadde oba okyalinawo ne bakansa abasibe bwe bali babala obululu gwe wali mukomera mpozi
Nali mukomera twali mukomera buli wonna kulonda nga tuli mukomera tetwalonda. Sokolindeko Sammy bakukwatira ku group yaba Nubian. Yaba Nubian batukwata fembi ne batujje Kalangala ne batutwala e Masaka. Owulira? Kati baba batuli e Masaka batuyita okola interview. Bino bye nnyigisa neŋŋaana okukola manya batuyita okukola gundi statement neŋŋaana era gundi nannenya nebyandirina ŋŋamba Sammy towandiganye kukola gundi statement biki bagenda kukusiba n'ebisuubizo babisule mutoyi nga byaniri atukumaakuma kati akasirika ne kaŋŋamba musibareeta akuyimira kane nkagamba ndaba ndi mukoba mwandeese mbu nasasanyiza covid kati ate gundi statement kije ngenda okukola ng'olwedde omusango mwagundeetedde gwe nze sigenda bikolayo mbiganye olw'eggume lino kati saakola layini neegenda neeyitawo bajja okutulondamu akakodyo ke nategeera okumanya gavumenti ya Museveni yaggwa bajja balondamu ab'ebifuba abanene nga tebalondamu oba oyogera nnyo wabula balondangamu abanene ab'ebifuba nga bo balowooza bakanyama be bakuba eŋŋumi be babeera okumpi n'ani ne Bobi Wine era ne Robert mwe yagendera mwe yagejjera akafuba kumbe talinaamu yadde oluyi naye mwe yagendera kati nga bateesezza owulira nga bateesezza bano ab'ebifuba babajjemu basuubira beebe Kampala owulira babatwale e Kasanjagirwa wano bakuumirewo ab'amannya be bamanyi Nubianiridani Magiki n'abalala bakiima kya Yesu baani era abo babajjawo ne babatwala e Kasanjagirwa mu kkomera ly'amagye owulira jjukira ffe batukutte ne ttiimu y'e Kalangala waliwo n'abavuka b'e Kalangala babayooleramu nga tebabamanyi kati baawulamu ab'e Kalangala be basoma abangi n'abavubuka bumusujja ne Kasami mwe baakakasukira mu bumusujja jjukira banoonya fayiro yange tebagiraba n'ekyanza emisana bajja okunoonya sirina linnya biki mwe bankasuka mu baaki mu b'e Kalangala kati ab'e Kalangala ffenna n'abalala ne batuvuga okutujja ku e Masaka ne batutwala ku ssaza prison era ago n'amakomera gali eyo mu byalo kakati emmotoka zaali za mirundi egi kumbe bakanyama ne ba Edi Mutwe baani babatadde mu mmotoka ndala nze era stiru bantadde mu mmotoka erimu ab'e Kalangala owulira kati emmotoka zaawukana emu ekwata gye tutamanye endala bagitwala e Masaka mu kkooti wabiwulira bulungi nti endala ekutte gye tutamanyi era nawulira nti sigala mwene yasigala kati batutwala e Masaka mu kkooti stiru nga sina fayiro baddayo baŋŋamba okuleeta neeyimirira ne mbabuuza ani yantumye gwe mwagala mpita neeyimirire twagoberedde Bobi Wine na mukazi we mpozi be bayinza okutweyimirira awo neefuna empi ne batuzza mu mmotoka ne ttiimu y'e Kalangala ne batutwala ku ssaza prison ne batulekayo okumala omwezi gumu n'ekitundu nga nabano nabo bayiriba olwo tuwulira babatutte simanyi bali gundi simanyi makindi kitegeera kati gwe wenasigala mu bali ab'e Kalangala nabo musujja abalala laawo waliwo n'abavuukavuuka abalala laawo ab'e Kampala nabo nga babatwalidde muli mu bonna nga nze mugezi kati soketuddeyo ng'abasibe kati wano nga babala obululu abasibe bakuleetera sukaali nga balaba Bobi aliidinga
nga banganja batwalako mu maka g'omukulembeze nga bamanyi gwagenda mu kintu nange nga wemmanyi n'abasirikale banfulumya n'endaba ne TV nze obululu nabulaba ku mawulire banfulumya afande Kitega bamwita afande Kitega yanfulumya nze n'endaba TV abasibe nga bali eri bonna bandabako nga ngiserebu ngomanyi naye nga nzija ne mbagambe essaawa yakusaba nti yakusaba kugambye wali wonnanga n'abasirikale banneekwatako baagala mbe mikwano gyabwe abasajja bwe bateekako leediyo Simba batandika obala obululu ne bamanya nti kati popawe egenda twala obuyinza n'abasibe buli omu tebamanyi we byakyukira nga mu mbeera zonna balaba ebututte nga n'omukulu akulira pulizoni alaba nyinza omugoba era yampitaawo ne tunyumyamu ng'abakulu n'abakulu gwe ne bakufulumya nze ssebo obululu nabulaba nga babubalansinga ku NBS n'ebyo NBS nagikolimira simanyi we yakyusa bululu kugambye baali banyigiriza n'ekoolo tebanyigiriza nasula amagulu nga wanise nga nange ddala ndabira ddala Uganda empya ndaba ensi ekyuse netandikawo okubyamu obufaananyi nga nze alina comedy store olwo ntandisa okuba comedian emiri netandika gwe nefuna nekasimu awo nga nsobola n'okkuba essimu neŋŋamba nina essimu nali sikubanga ku ssimu sisabangako muntu nti ankyalire nze tebankyalirangako mu kkomera ebbanga lye namalayo teri gwe nayita kati luvannyuma nnyo nga naatera omala obusibe waliwo maama wange maama wa Robert bamuzaala Masaka nensaba essimu nemukubirako nga ndaba byonna biteredde nga njala kukola nteekateeka za kunkima tugenda kulayirirawa olwo nnoonyeza n'ennamba ya maama wange olwo mutegeezeza nti nange mu basibe bantwala naye tuguma maama guma tugumanga bijjanga ne biggwa ekitegeeza gwe walabira ddala nga tubuzayo kulayira bulayizi wali ekololo nenkubira waliwo n'akakazi ke nali njagala nga kasawo kaali eyo gundi mulago nga gye kakola buno bu student nenkakubira nekagamba musawo osobola okunfisizaayo ennaku nga 2 nga tokola osobola okunkimako nga ndabira ddala nkola ki tuli mu kintu kubanga gwe nawe musitwago walimu mwoli ate nalimu nga ndi wadda kugambye ng'ekitiibwa ekimpeebwa wali tata n'okimanyi nze nga we naaba teeka okunaaba n'osiimuula naye nga mmala onaaba nsanga omusibe ayimiridde leka nsiimuule kakati simanyi bulujje bwakyukira ngenda olaba abasibe bakima sukaali waabwe tebakyasiimuula mala bagamba vaayo ntulekaawo obululu bwamala ennaku mmeka okukyuka baaba tetwamanyanga naye obululu bwakyukamu awo bwakyuka oba ennaku 2 olwo ne bukyuka naye ne tusigazaayo essuubi manyinga ebyegambo ebyaliwo awo jjukira nga byonna Bobi yatugamba bujja kubbibwa mu mbeera yonna nga tulina essuubi tulina ebintu ebigenda mu maaso awo bayidayo n'abasibe bano bansabanga sukaali naye nga balekamu kali bamanyi yadde obululu bubbiddwa waliwo ekigenda okukola ki nga wembagumya nembaga olwosebyo tetwabitegedde nammwe navayo ne mbagamba ntegedde buludde nawo kyuka bwali bwakukyuka ssaawa nga 2 mubutegedde butya nti bakozeemu ensobi ezo gundi zonna twali tuzimanyi nange Sammy omba obululu bukyuse neggwanga likyuse naye nga balekamu kali kubanga era naffe ffenna twamanya nti wadde kabbiddwa naye nga tumanyi waliwo awo ekigenda okubeerawo awo ffenna awo kaakati mwana gwe tuba tuli awo tuwulira omwezi gumu n'ekitundu guyiseewo abeeyo batweyimiridde ngenda owulira Babi asomye ssente emitwalo 22 bazitusindikidde tuziwaddeyo wali batutadde ebisirikale okumanya bisiru tebeyategeera nti gwe batadde katwa banteera mu beekalangala ng'era bamanyi nzira mu baakalangala kumbe ono madamu nali namugamba nga yapaakinze dawishi ku mulyango
era nalikaawo ku live awo Sammy vuddeyo nengenda nga twafunye n'ennyumba eri eyo mu kyanja eyo manyi abasirikale b'e Uganda basiru tebasuubira nti waliwo omuntu mu struggle ayinza opangisa ekyanja era we batuuka onnoonya abagwezi b'emisango babanoonyeza mu ghetto era obanga oyagala obuzoganya gavumenti genda osule kololo we bakukimangayo we bakukima ayo Sammy ani yaleeta ekigambo Rabadaba style kati oba ojjukira Bobby lwe bajja okumukwata n'agamba kati awo ne wentema Bobby ne bamunoonya ate bamulabako ekamwoki bino ebyeggundi eby'emisolo ejja ezo ngombo zonna ne Bobby yatuleeze gomanyi Bobby ebintu byatuleetedde mu nsi wate tumanyi nekyekitegeeza tukyogera bwogezi naye woyita awantu wobadde tosuubira n'okituuma Robotobo style abamu tetukitereeza alina n'okituddiramu akitutereereza abamu tetukitereeza Robotobo style Robotobo kakati kakati muganda wange mba nkomyewo tubeeraawo kakazi we kekyanga kama nono Sam gyebuze bakwatakwata abantu nze sikyaddawo tokyabeera bikikatidde naye genda ne kagenda kati mba ndi awo tukyali awo nendolaba ebintu bya gudi bizze ebyabasibe kumanyi kubasondera lenti kukyala mu malwaliro gaabwe nendolaba akasimu kajja ono Sammy nti munange yenze Madam Christine nzize nga mpa abaana ssente naye nga nziyisa mu Map Media ne Loni Transporter ne Map Media wenjogera ali mu kkomera njagala famire zaabwe ozikyalireko ssente ngenda kukuteerangawo bambi mwebale kulwana mwebale nnyo mwebalire ddala ne mugamba mami naye omanyi nti nanga alwana genkaaba genkomba nangamba nti nkulaba ye obeerawo otya naye ng'okola omulimu gw'amaanyi bambi okuva we baakusiba tolekereranga banno biki ne kati entambula ki gy'olina otambula ne nga mami emmotoka ensumbwa nakale tugenda tetenkanya tupangiseyo akamotoka mw'onaatambuliranga sitandisobola okubajooga ng'okukyalira abasibe sireeta mmotoka gwe babadde basibye gwe babadde basibye omukyala agizaawo bikyatandise Loni Transporter biki mbuzaako Loni Transport omukyala ono omumanyi simbega Loni n'agamba omukyala oyo atubeereddewo nnyo bambi Madam Christine atubeereddewo naye tetumulabangako omukyala ali eyo mu Amerika biki awo nabali banakukwata awo bali tebanakukwata nkolo bantadde ejjukira twamala ebbanga era ddene lya myezi emirala nze nasibibwa omwezi nasibibwa emyezi 6 okijjukira bulungi ngamba bano bakusalirako enviiri ebyo byadda ebyo tuli eri nga sineeyungana ku struggle kati ebyo bituuka okubaawo we najja obusungu obwegatta ku struggle njegattako emaze omwezi gumu ng'eriidinga biri byasooka bulijjo manyi bino bye byasembayo batuuka n'okukwata Bobby batuuka okutta bannayuganda nga siri mu struggle wabula n'editinga vidiyo ebiseera ebyo nga twakatandika TikTok nga y'amaanyi tuliwo ne babbulina awo biki nga ffe abalidinga ku TikTok kati we nakolera bu vidiyo obwo obwandeetera ebizibu muwanje atuuka okunkubira amasimu owulira tabanga ebyokubeera ku struggle mu nnyumba bajja kumpa nga we bampandudde bandenzizaayo nensalawo ŋŋendere ddala ku soosi ekitegeeza biri ebyo saagitandikirawo struggle saagitandikirawo nagisanga wakati awo ng'etandikirizaawo naye nga etandise batambuddeko eyo yonna saidi za luweeyo saaliyo tewaliiko awo nkitegeera okitegeera wabula okutta abantu obusungu bunkwata nkola vidiyo ezagenda ennyo vairo etegeeza no vidiyo wakwatira ejjambiya wali tunaba kuyingira bulungi kaakati vidiyo gye nakwatirako ejjambiya nga bamaze n'okunsibako owulira tubanja abantu baffe
abali mu makomera. Jambia yali mpya. Kati ejjambiya gye nakwata obusungu ate nali sibanja abantu nali manja Robert. Robert wamubanja nnyo mpaka era ne bamusesema. Jukira awo wonna Robert nga omumanyi yesi wa bifaananyi si waaki yatuukanga ekiseera nga bapostinga abantu be basibye nga Robert bamupostinga. Newe boogera ku be basibye Robert bamwogera ku naye nga naye ali mu kkomera. Oba okijjukira? Nzijjukira yes, walowooza yafa. Nino akase nnyo nti ne Robert musibe. Jukira olumu sitegere kinjijidde kyenkolokkaka na postinze Jambia. Bajinjisisaayo abanuupu. Nziruse emagere neetonze. Ate aba Facebook bote bajijjayo. Aba Facebook anti kati we baŋŋamba nti gijjeeyo ne ngyediritingira aba Facebook nabo ne bansabula. Anti omanyi abali mu struggle. Bawulira kakubi awali ensobi ne bajja ne bakujajinga. Nedda ngamba Facebook admin kubanga oluusi ezisikayo negamba oba tegeddono kyabaddayo. Gendo osakingeko Thematic family olabe Facebook eziriko Thematic family ezo zonna bazenga bazibaninga. Nze misayi ngipostinga nkola biki nezikula kati neno nayo mpya bupya. Nesenga nali neemu nga nakatandika senga erina 3 TikTok bazijjeeyo mpitirivu nezituuka ne zintama na kati TikTok si kyagiriko. Bazijirayo mu miliyoni mu meka ngaze postinga buli kimu tombuulira oba babiri be bakirabye nga postinga ngezo batwala bankubye ebipapula ku Facebook bazibanize bakoze biki. Nkitegeera. Naye kakati we babibaninga nenfuna endala wejjako abantu 10 noonyayo vidiyo ezigenda viral nenkubirira nnyo ne bajja eyo ne bagitwala nzigulawo endala nenkubirira ne ba era genda ozisearching waliyo Thematic family 2 Smite 5 waliyo biki nzijuvu teriyemu nze ne weegenda wa tebayinza kumpa blue tick kuba banoonya gye baweebula. Nkitegeera naatu kyasobola ozirikavalinga. Bankuba kati balina ebipapula bye bankuba abantu abamu tebalaba notification zange biki bingi bye banteekateekako ebimu biri mu myezi ebimu biki. Naye nze munnaye ankusamu tujja kuddamu enkyakambaleko enkya nina okukola ku makya nzikire. Kale muganda wange mwebale nnyo mukali. Sami kasitoleko kanyumidde nnyo man ne bw'olabye mbadde nsirise nga mpuliriza. Anyumidde nnyo mwana mwebale kubeererawo omuntu wa wansi mwana mwebale kusupportinga struggle man. Era abaana ba struggle ankusami yeetaaga ssente za business class. Ebyaddala musajja wa ddala. Musajja twali muyiziza katiketi asobola okubanga yeeyongerayo. Wonooba omaliriza nkimanyi tonnamaliriza. Wonooba omaliriza ojja tugamba tunoonye katiketi awo. Kale Rich naye nga twamaliriza bano abaana abamu bajja bapya abasinga twabatutte. Enchaka tunoonye katiketi yako ssebo otambulemu onyone kuli abawagizi ba struggle ya Sammy obeere ate nga naawe otambula ng'oliki. Akati nze omanyi njagala nnyo Rich n'ennyuma ya ku kintu kyo kyandeeta mu Dubai. Nze nali ekata nga ninda mupita tegunnabanga neeboye. Ate ndaba waliwo project etambula ya Nuupu. Owulira. Era nze yavaako emmandu zo president yajja naye nga vidiyo eziri munda ziri tebazikola ki? Tebazipostinga. Babakangakanga ne babagamba mujjeewo essimu era president olukyala abamu abakutte zi vidiyo bazibasimuuzaamu. Omuwala yakwata vidiyo yange baamugoba ne yeetooloola essomero nenvaawo ne mugoba kuba yakwatiramu abasirikale. Nenkwata essimu. Nina essimu 2 nenzikyusa mu ngalo nendagayo ndala. Okupostinga vidiyo eyo gye balaba omwana ng'alaajana. Okitegeera. Asooka yego wali whistleblower era ekyo kyonze nkimanyi. Baffe tuli kati mu mbeera eyo nze Saamu ng'omuntu kyenyinza okugamba 5 neevaako kuba kye nali ntegeera mu nsi si kyasobola kyenyumirizaamu. Oba okitegeera bro? Nze nali creator content nga nsobola okuyiya ekisesa omuntu oba ekimunyiiza nenfuna akasente nga sina gwenzibye.
naye obulamu bwange engeri we nabonaabona ennyo saagala kuntwalira mu nkwawa tolinza kunkozesa lwa talenti yange omanyiire kukitegeera ompadde ssente ezitamala ompitira ku pulesa n'agwa ne ku accident ate oŋŋambe mbu nina bye sitayinza kuzannyako ensi eyagala wulira Bobi Wine oŋŋaanye Bobi Wine omwogerako ebimukwatako ku pulatifomu yo tolaba nti oba onnyingiridde 5 nkuwulira ssebo kati kasotandika okutunula bwoti ndabira ddala nti obeera serious Uncle Sammy bw'atandika otunula bwati ng'alina kavi alaba ataddemu omuntu toba oli amuvumye ne Sammy mukambwe bannange nze mutya kakati mu mbeera eyo ne neevaako nze nalina ddogo wange oyo gwe nkunyumiriza yakula amanyi taata nga ye maama ako kagalo kaye kapuliti omanyi kye nandikazimbyemu senga ndi nako sikyasobola beera nako kati oŋŋamba bulamu ki bwe ŋŋenda onnyumirwa mu ggwanga erusirisa mbundeko ebirala biyite eddembe ekiri ennina nze ndi muntu atalina bitabo 5 sigenda funa muli anteeke ku gwa accountant ti balansinga bitabo kitegeeza we mbojjeeko comedy nina kutoba kwetikka migugu kuddugala nfune ekyokulya okitegeera kati ddembe ki lwiki lyengenda okufuna mu nsi erigenda okuntuuza linsirise nga ne Bobi yagamba nali nkola byenkola naye baamala okutta omwana wa pulutebo nga ndaba ne bannumbako kyalina nnumbamu esikaledi yange nanga togituulamu lwaki weeragaaraga kwe yavaanyiige okitegeera we yamanyira nti bageto yuti balina ensi yaabwe mbugayi yamukube Bobi empi Bobi n'atunula Bobi kyamuluma mbu kyamuluma nnyo mpaka kati mwemugamba akiweeragaraga nga weetuli nga weetuli kakati yeye embeera muganda wange naye ng'ekiri mu Dubai wano kyenyinza okugamba mulimu ate abalina emirimu gyabwe nga gibawa kiralu mulimu abalina ssente okitegeera era mulimu abali obulungi mulimu n'abalina family mulimu n'abatasuubira kuddayo ng'alaba ne vidiyo nga ndipositinze ne waba abadde anjagala nanyiigira lwa nsonga nandireeta obuzibu eri ensi n'etandika okugoba ki abaddugavu si bonna nti bali kubonaabona okiwulira abakozi obwa Miss Uganda awo abantu abasinga okubonaabona wano be bakampoomedde bano bampulidde kakubye zibaluseewa bamuleese tamanyi ne gyalaga tamanyi kyagenda kukola okiwulira wabula amanyi bamuleese mbwe abakozi obwa Miss Uganda babadde bagaba emmere yabwereere sente bazigyeewo kati nze nali wano abaana abanyanyiriza Richie ekyo nakyo obuuza gwe tomanyiyo gye zaavudde bakoze bwa Miss Uganda ne bagamba n'emmere gye eri abwere n'okuyingira kwabwere neneebuuza ku Dubai Richie omanyi lwaki towandabyeyo mu ebyo bintu nga byabadde wano omanyi okuva we najja omanyi lwaki tondabaadaba mu bubaalabaala sinnakulabako na ku interview yonna tonnandaba na ku interview yonna naye omanyi amasimu agankubira simanyi abo bannyondo nza nti mwana ndikubya ddala mwana siri mu byakwemulisa nti noonyaki naye ate nategeera kati bano abasinga e Dubai abalala emirimu gyaggwawo baabagamba nti mutambuze kiprojekiti kino mujja funa kino kati bali mu bulumi owulira naye nga nze nkimanyi omuyaya akuyitira ku interview n'agikujjako n'akujjako akazindalo n'akawa muwooza omuyaya n'agatta vidiyo Sammy yabadde wano ebyo byeneewala 5 bye bingana ku interview zeeno naye nga ndi mu twagala nko kasenene akutyazeemu Sammy abo bonna ssebo n'okuntunuzaamu kamera yagintunuzaamu nga bannupu bantutte ewawasa banteeka miliyoni 8 eza wano kulya na kunywa nantunuza mu kamera bwenti ng'emyenge giryawo biki banyaniriza tiimu ya Bobi wano kuba yali eyise nze Selector Devi Bobi Yanga ne batagenda nze Ghetto Youth n'ennumba Selector Devi yatuukayo nga bamuwozi bajjudde obukofiira Selector Devi n'agamba wafulumya abanyampi bangi ne bagamba nze nnumbye
Abanyambi baali ebyaddala. Mwe bali wano bambala n'ebisaati ebyo ebya red ne bambala n'ebikofiira si bye biguba amangu. Babaguza ate duplicate babijeri bigwamu ne rangi omanyi naye white nga ya fedinze. Gwe kati abaana ekitegeeza wakyaliyo abaana nga 10,000 mu detention. N'abali mu poliisi taata tobala. Bonna overstay na gunti. Kati kankubulire ekyangu. Kankubulire ensonga bweti. Bobby kyakozeeko akikoze netasobola kuba malayo. Kituufu bangi. Lwansonga waliwo ne gwe batannakwata nga amazeeko contract ye naye nga ssente taziraba. Abadde afuna akakadde kamu asasula overstay nusu 5. Sije emitwalo 5 akatanda kwasula teekako okulya ng'amazeewo omwaka mulamba ssente z'agenda olyako e Kampala taziraba ezigula tiketi taziraba agenda kwewamba bayitirivu wano nange mungulire tiketi munzizeeyo. Akamaliriza bano kubanga kati mama kali abaana 26 naye abalala bangi kati tebagenda kuggwaawo. Nze kye ŋŋamba kasita bagyemu abalwadde nabana ab'embuto baveewo okwo baddeko ku bali be bajjamu ensiga Abu Dhabi bavaawo bagende e India naye we baneesiba wano. Ekitegeeza Sammy abasinze okudda e Uganda babadde balwadde bambuto abajja wano nga tebamanyi be bazze kukola babagambye kwetunda tamanyi ne basikirizaamu musajja baba bakamulyamu ebiri wansi ne wabuguma ne wamwokyerera nadda mu katanda n'atuula nagasiddayo abayaye bawuuba. Abanigeria bali wano balina amakerenda akuwa 10,000 n'oluwulira ssebo n'olulanga ebitundu ebyekyama bimugenderako obadde ki? Abanigeria nabalaba byonyini ebyo nambi manyi naliwaawo ka experience biki wakalaba. Banninaffe bali mu bugubi bamuleeta ne bamugamba yimirira awo. Kati abamu bagenda n'abasajja ne babagirira bwereere. Ne Brad ekiri mu Middle East kyokya. Muganange Rwiki ono omusajja kyonna kyakoze ensi yaffe. Bino ebintu bye bitukwasa obusungu noweebuuza lwaki Sammy azze ku gundi kati sirinza alaba sisita ng'oyo nga bamukomerera amanda. Munnauganda si yabadde Munnauganda ebamusa ate n'afuuka omuyindi. Oyo Munnauganda kugambye ekiri mu Middle East yawo bamukomeredde nga 10 mu mutwe. Kati oyo mukazi wattu ayinza n'oba abadde atya okupositinga nti bannange Museveni must go amanye anadde e Uganda baleme mukwata simanyi atya omusiba anoonya kasente k'emirembe adde ku TikTok asireyinge oyo bamuyiye obwongo okiwulira. Naye ng'abasajja gavumenti ya Uganda erina abantu beetatya naawe nga tejja tesobola basiba. Naye wano waliwo omwana nti ekirungi ky'ekata yo ate nalabayo nga wali quiet okusinga ku Dubai. Akati kata nayo ndi mutuuze taata. Yes, gyoba otunyumiza kuba nayitawo nze just 10 hours. Kati kigambibwa mu history kata tekolagana nnyo tebagatta nnyo buyisa nansi zino. Kubanga history we kata kiringa katugeze nga Musabba wanaagamba nti Bobi Wine mbakasuse Kanungu temusala kudda Mbalala. Uganda mugiviire muddala eyo gye bamutandikira obulamu naye ng'ekanungu gy'abakasuse waliyo empologoma biki musana asuubira bizigenda kubalya mufiire eyo tabase. Kati history we kata Abu Dhabi Saudi Arabia abo abamu abaali
bebakasuka mu kata nga basuubira lyeddungu erikyasinze ng'era abasajja kye baafunayo nnyo ekyalabisa nti balina n'amafuta waaliyo obusonko ku mabbali g'ennyanja baabuzuulanga nga basima empuku okwewonya omusana yeisitole weeyo omutonotono okitegedde naye bagenda ozuula amafuta g'ekkata kigambibwa Dubai, Saudi Arabia, wawa ensi zonna eziriraanye wano ziriba ziggwako ekyobugagga ky'amafuta kirisembera wa kata nga woonaalaba ecupa eno eya King Robert nti ojja gijja waggulu oba ogimalamu wabula mu ntobo wali akasembayo koonaasuulira ne mu ccupa okitegedde kajja sembera mu kata kati abasajja abo bwe baakizuula kyokola bakata ekulira ku speed ya iriri ne beeteekamu VIP ne bbeeyi mu kasa akatono ennyo kyova olaba ekkata tiketi ekutwalayo manya gundi visa ekutwalayo ey'omusajja etandikira $6,000,000 ekitali wano akakasika akabinya ate bakawalana nnyo nga bw'oyogedde ensi ezo zikawalana zeegatako kekakyali ne ku ddiini wano bali Kampala Dubai Mall abawalabu abambala ebigundi byabwe tebasobola nagiyingira kati wano eringa Amerika wano baana bagifudde Kampala eddiini yasigala mu mitima kata bakyali ku ddiini ey'obusiraamu kata bava luwinga omuntu atali musiraamu singa omusiraamu obadde okimanyi kuba baagala bakusomesa obusiraamu n'eddiini ojagale omukazi ogenda ekkata bakusuubira okwetunda nga tolina $12,000,000 tokwata ku firiransa ya visa visa ekutwala ekkata nga togendedde mu kiyumba togendedde mu kampuni ne kampuni bazistopinga ne we bazitwala kampuni omwana alya ne yeebaka ekkata yadde tannafuna mulimu ng'alina waasula mu accommodation ne waamalamu ebbanga naye nga yagendera mu kampuni omukatale yavunaanyizibwa okutwala mu kampuni si bano bannansi abeeyiya abalalalala siwulirangayo ko Munnayuganda inaina abonaabona kata nti waliwo n'akavubuka awo ku gundi awo ku TikTok ko kagamba katansi gulu lyakuuza okusinziira ku Dubai era ko kakuba nnyo ab'e Dubai kati mutima waakolera kampuni gye yagendamu yafuna ne chance embi afuna gumu 3 manyi afuna kakadde kamu 3,000 lwansonga kampuni alina okuvaawo akyuse kuba be bano abayita jangu ogule kino naye musanyufu talina sente zaafuna naye musanyufu okitegeera nti lwansonga accommodation wasula yabwereere owulira afuna ekyokulya taswagolinga akakadde kakalabako era nagamba mutima abakubanga yali afuna 3,000 ekkata senga yogerwako singa avuma buli kiramu kati ono alabika tamanyi byayogerako oli alabika tamanyi byayogerako munnange kata si yata kashoji eri Saudi Arabia zaawukana kakati ate nekyenyinza okugamba mulimu bafala ababonaabona era ekkata ekikebe ky'omwenge kirweddiwoosa ekigula e Dubai babitunda 3.2 ekkata kigula $3,000 nkimanyi era bangamba ekikebe kya bbiya wali era abagenda ekkata nga woonaamanya nti ne mu Amerika wali abasula ku nguudo okitegeera wali era abafala abatuuka mu nsi ne bateebuusa be bali mu comment nti tomanyi byeyogerako ye nga yagendera mu kampuni tamanyi kyagenda kukola amagezi gamwesibye nekyalina okukola ng'omuntu takimanyi era gye bali naye ababonaabona be batono ekyo kituufu ne wano mu Europe weebali nga ye bakakola kyalya naye nga yagana okwebuusa tebalinga abali wano kati ekkata n'omala okwata kwa ID omanyi kyekitegeeza ID y'ekkata anti babanga bakuwadde Sammy ID y'ekkata gy'olina gwe yino 5 kanjikulaga olabe bwetunula agirina yenna agirina yenna enekkata olaba nze ogenda ali ku kisaawe tebampisa weewamu naye abalala we bayita mpitawo nga munnansi ow'ekkata nga ngenda osaba visa evaluwingibwa eno ogiraba we ngenda osaba omulimu ekkata
sente omulala zaafuna size nfuna wenkusanga ku 2,000 nze bambalirira ennyumba na buli kimu ngukolera ku 3,500 anti yekusambisa n'akajji ka Europe kamusambisa era wano wonna mbusimanyi ngenda kugenda kugigizaawa biki nze ntambula butambuzi yekusambisa era oba okoze bulungi pepa wakawo ako kajji kennyini era kyenali kati buno obusisisi obumu obuli mu Europe nga bu Georgia simanyi Georgia biki ako oba teweetaaga ki jjukireyo Katari zimu ku passport zikyasinira okuba ez'amaanyi mu nsi abasajja Lithuania nti wobeera resident ate kiba kirala ye mbeera nze gye nalabako entono ennyo mu kata kati ssaawa ya leero kata erimu obuzibu kambukubuulire era bagenda kukaaba bannayuganda nkigambidde wano nti bannayuganda babadde basasula ennyumba 2,500 olwa World Cup bagenda kubagoba owulira nti lwa nsonga kata ntono suubira ensinga 30 ziyingiramu ezo z'abasambi ba mupiira owulira suubira abawagizi abava mu nsi ezo suubira n'abakatale n'abaliraanyeewo kata egenda kujjula banoonye ebisulo nga tebirabika bamu basule Dubai oba Abu Dhabi okitegeera era wano baataddewo transport kati balandi road bagenda kukozesa omukisa guno ennyumba zaabwe zigobamu abaddugavu basobola oteekamu weebale ontegedde kati ssaawa ya leero omuntu ali ekkata agenda sitwagolinga agenda kukaaba agenda kulaajana era agenda laajana n'osinga ali Dubai naye bagenda laajanako myezi gino egya World Cup mwezi gumu ya era n'emirimu ssaawa zino gye giri mingiko naye era nga World Cup awedde gijja kuba gya musoole kuba akasi kezimba bwezimbi naye ka VIP okitegedde banaye kanyirira kati n'ekirala omuntu atali si buli omu nti alina ID eno asobola okuva mu kampuni agenda afuna ekipaati job era batono abali ku freelancer kubaza bbeeyi waliyo n'amazeeyo omwaka nga ID eno agirina naye ng'ali mu kampuni ye yamuleeta afuna kamu kitundu oba 2 nga naye ajja kubonaabona tajja kufuna birungi biri mu freelancer kuba tekoleka tajja kusonda $6,000,000 agyekolere tajja kwerentingira nnyumba sofa ng'ali kufuna bukadde 2 oyo naye tajja kunyumirwa kata ate waliwo n'abatali babuufu ng'agirina naye nga tamanyi mugaso gwayo biki byekola weebale nga naye atya n'okutya tasobola kugezaako ku binene naye ng'abaana ekkata gye bali abakola omufuuze Sammy kata kati yammwe mwe mugenda oginyumirwa omuntu gwe naakalaba ku bantu be tulabalaba ku kitimba avudde ekkata n'agenda e Dubai yeggwe Samite abalala badde balooza nti omuntu takkirizibwa kuveera si kya bulijjo tosobola kumpa bantu 10 bantu 4 yali avudde ekkata n'ajja e Dubai nze manyi gwe wekka omwana bamuleeta bamutuusiza mugundi asuubira kuva kata dde Uganda omunyumiza ki tebyenjogerako tabimanyi alaba naakajja ekkata nene byenjogerako tabimanyi era asobola okugamba negwe otegeeza ki bulo kino kyenjogerako takimanyi we kikola bibanyiza n'okubanyiza bo baali bamanyi nti omuntu baba kata alina kubeera kata waba ogenda Dubai ate alina kusooka kudda Dubai asooka kudda Uganda nadde Dubai kati tamanyi na vali eno bagimanyi ne tebamanyi vali yaayo kitegedde kati nange we babinyumizanga bakyali bange abambuusa nabirabanga ebirooto nze nga baŋŋamba nga neddemu wange ŋŋamba ng'ogolinzeeko ID ekola bweti ne bweti nedda kambuukinga etiketi wano waliwo kyali wange bamuyita Masaaba naŋŋamba oyagala genda mu nsi ki nti omanyi nti gwe wogenda oyita sinaffe we tuyita gwe kankuvuga enkutwala olabe ngenda olaba nga wempise wanjawulo mashini esooka kunkebera bweti nzina nenkebera omubiri gwonna neneetooloola ne baleeta akuuma kajja buzibwe kati n'osuulamu ID ne bagirefalinga yonna ne bagiraba nga eri ku muzuuli ne balaba nga tekuliiko yadde ebbanja omanye kata tosobola fulumayo yadde ne liyaleegi ne balaba nga tekuli musango
Ekyuma kyajja babula n'okuwa omusirikale akutola ali eri w'ofunira ebyenkumi. MTC numbers unagambye. Of course MTC numbers yebyo ababimanyi abayatambula ddala. Angoliki. Angoliki. Anji. Nadde nsaba kutumira ku kyali wange ali awo gwenda bamuyita Fraxo Baguma. Ali awo kata ne kadi namulabo bali bahireini. Kutumidde nnyo sebo. Mutumire ko nange. Oyo waba yava kato gende bayerini simali bayerini. Nga teyadda Uganda. Oyo naye ali ku muzuri alizotegera bye ngamba. Kugambye kadukayi bye kata. Akazibu nnyo ttaatu. Tamu watuka wali. Baita self check in akuma ne kajja ne kakutunula kajja katya. Kajja nsoka nkatyamu mayitano wange. Nebintu ebimu mwana era nze siridda mu comedy wa mwanjo oyo. Msetuulidde Dubai tugende Kigali. Lichi mubufunze Sammy ali mu kugamba. Ntino yesi kadama jali. So akataka akumako. Akuma akola Richie. Nasoka nenzija. Ne bambuza do you have a passport or ID? Nengamba I have everything. Hanga okay. You want to using ID or passport? Because ID. Nanga ID you pass this ID, passport you pass this side. Okay, pass here. Ne bantwala mukalinga kanjalo kasoka kunkuba kawewo. Kafuwa ko. Ne kasoka kajja ne tolola bwe kati ngendola buguma butambula busoka green ne bulaga red. Ngamba naona nawanira mu 7 yataddewo bambega Sam naliachi. Kumbe kajamizemu. Nentuyana nembula nesigoze kwatidde ku kisambi. Wanjisevo kasoka ne kakaledi n'olowoozo kalaga red kumbe kakoze dda. Ne bangamba nino passinga ngende kalala. Kati ngengeri oluzungu lwabwe sibitegera bulungi. Ngamanyi oba biganye. Luvannyuma nnyo ne banteerako ne sign. Go this side is not working. Nensala nengenda kalala. Ne kagira bwe kati ne bambunya bwe bati nagendula ba green. Baba nempitawo nga mwanga. Nenumba. Jukira olonkunyumiza bino sigenda mu economy ngenda mu first class wajitula business first mwetambulira richo badde kero nakoma tambulira mu economy nga ngenda Kima Award na vaka Kenya nga ngenda Uganda rich is entambulira mu first class now Sammy atambulira mu first class richi bulijjo tomukanga namulaba buko lumunendo Richie. Kati Sammy wa bintu byo. Ako Sammy tegedde je wayita aba business class ne first we bayita. Nali simanyi waliwo akantu ke bangamba we nino sooka nga manyi oba bagenda kebera ate biki. Kumbe bangamba nino okusooka onywa kachai nga sinasimpula. Ennyonyi walinga enninda nino sooka ofuna kamere nino kola woda yenjagala business rooms kati eyo bantutteyo ate omutima ne gusooka gunkubamu lwa nsonga kati erina engeri wekola ebintu byayo nga kifo ate kirungi nnyo nkuumibwa ab'amasuuti kati n'endowooza eyo biiru ndala eyo business class buli kimu wali olya buli nyine embozi kati nga simanyi nensooka nkubira mukazi wange ne mugamba baby ngenda kukwana omusajja oyogereko naye nze bino bye bangamba akasente sekawera nangamba baby ate kikimumpe ne bamu nangamba nedda baby mateeka gaawo tosobola linnya nnyonyi nga tonnalya ne mu nnyonyi ogenda tuuka olye nesooka ofune kacyayi awo nengamba okay nentuula nekajjala awali okirizibwa n'okunywa ku kabiya sebe mu business room ebyo byonna bijjira ku
Kabiri afuko omusulo natumya wayini. Nababuza ne wayini akkirize. Manya whisky natumya whisky. Ka whisky kalya. Nosoka wekubyamu. Bakalese. Ekitegeeza nawe tosatambula ku Kayola. Kayola nawe wagigoba. Sisobola aganya bonsigala. N'ekinsibe wano okuddayo ekata sinnaziweza za business class. Njagala kuddayo okuzaayo abaana kwawedde naye sinnazifuna za business class nkyeyiiya. Baba sikyasobola okulemererwa nnyo noona byanyumira. Ndaba ntya nga ntuddemu nagituulamu tewatuulika simanyi n'atambulira mu nnyonyi we yeekubya kifaananyi mundi mu nnyonyi kyovula beekubisiza ku ddinisa gwe kati soko nnyumiza omala okulya ogenda otya kati mu business class watuukayo baakuyisa batya mu nnyonyi kaakati olwo ntuuka ndagayo tiketi yange basooka banzizaako ebbali obukyala bunneetooloolaawo Omanyi twagituulamu nga nzijja omanyi najja n'engwa wano eno Abu Dhabi twagituulamu abantu babiri. Ng'entebe zisigadde zonna nkalu. Ziri nkalu nga ndimu n'omusajja ate si mugundi si mukatale musajja mulasha ali awo nga yina omulaba akati basooka ne banziza ebbali naye najja ne batukwata ne batutwala nsooka banyiga emitto gisooka gyegolola ne bagamba ne bandagira akano wekavaayo ne katuula basooka batwetooloolaawo ng'ebintu bingi naye bamwetooloolaawo nga manyi banaatuula nagenda olaba esimbula niba mugezi ajjayo n'essimu n'akwata ebifaananyi bino kijja kitya okubanga wano tebatuddewo ng'abantu bwe babayisawo babazza emabega babatwalira obugaali balondamu bulonzi naye ffe ajja abazungu tebafukamira mu bizinesi class abula okufukamira akakkanako n'olaba amavivi nga ganaatera ottuuka ekyavaamu ne mbagamba I want can I pick? I want a pick. Ne mukwasa essimu ne mutegera n'ayimira wali n'akuba ebifaananyi nga bino kimu kyakwetoola bajjeyo obusuukaawo oba okwebika babundaze oba ogundi oba okwezizika waliwo obutabo wali obw'okusomako kagundi n'olyaki bamanyi bakuleetera n'emmenu awo ne bakuleetera byonaalya n'odalinga. Siri mulungi nnyo mu menu kuba nanditumye ebintu bye simanyi kati menu ezo nzigenda mpola menu nsonga busonzi ku bifaananyi ekintu wenkiraba nga nja so kitetenkanya naye Katonda yali mulungi whisky gwe nasongako yali yankolera waliwo nekikyali awo kisandiwiiki ekya gundi ekya club ekya chicken nakyo kyankolera yadde kyali kinyogogamu katini ne waliwo obukyali obulala bwe bandeetera awo saabutegeera ng'ate nina obulyako bwali bungingi awo naye kale kyakanze yabusongako mu butamanya kitegeera naye baakuyisa bulungi nnyo nga buli kiseera bankyekingako sebo ng'oli bagamba ennyonyi egwa ne mu binnya naye ng'oba olwakyusanga giya oba olwasalanga ekire ne bajja bambuza ayo fayini weetaaga ekitangaala weetaaga eddinisa eyo noona eyo business class kati owulira eri tokyagala tuulayo emabega kyekinsigaze Dubai sirina kyenkola Dubai njala kudda kata nzula nina ekirimu kyange eyo ekkata naye kyekinsigaze Dubai sisobola genderamu enkonome newopa akaga Uncle Robert ye wamulekayo Uncle Robert ye afuna awo omulimu ogwamufugaawo alina omulimu gwawo manyi we twatuuka eyo twagira munene tugamba mwana kati saa zino tuzze kweyiya tewakyali comedy tewakyali comedy asajja bakoze eki bamutulemeseza nti ye saa zino tuzze kweyiya buli muntu obeemu naki n'akasente si byebiri nti tujja tuula mu luumu emu tulinde batuyite okyegedde ne mugamba munnaye kati saawa zino kyekiseera oba bakuwasa oba bampasa oba okolaki oba oyoolaki manya tuzze mu ddungu kutoba
Yegwe kansoke nakoma okwogera nammwe nga muyina concert yamwe nalaba yakwata naye ate waliwo obusuubuzi awo yemwe ne Zex birangirangi kyali kitya awo kati concert yaffe eyo yakwata nga we twakyagala okitegeera naye kyenyinza okugamba twali bapya mu katakata naye erimu n'abagezi baayo baatubalamu omufuula awo ne tutasobola teeka kasente mu nsawo ne tukireka ne kiyita mbimanyi ebyo byonna ate gwe totera kubiraba nga ntegese bisama festival bali ne bakubala kyoba omanya baatukwatamu naye ne tumanya nti nga womanyi nti eyo yali welcome tukata kati twali tutegeera ensobi we ziva naki baatukwatamu tetwasobola teeka kasente mu nsawo kyenyinza okugamba ekyo ekivulu tetwafunako yadde liyaala emu mu nsawo okujjako ze baabafuuwa naye ngaate sente ze twafiirwako obufiizi nga tuziraba abantu bazituwadde zaali miliyoni nga 2 mbimanyi ebyo bibaawo kasitamu mwasanyusa abantu ffe twasanyusa era n'abaali balinze mbu bakuba amawulire mbu Sammy ekivulu kibasaze tebaakifuna kuba twajuza abaana b'ekkata baatulaga laavu sina kye mbagamba just tetwebeereramu abagezi baatusukkako nga we twali tuli nti tetumanyi kata toyogere n'abasirikale toyogere naki twali twakatuuka ne tutegeka okitegeera mbimanyi bulungi nange byantuukako e Dubai ate tewabiraba nange nabiraba tufiiriddwa omuntu akugamba bwe tetufunye tetufiiriddwa mbimanyi yeyembeera mwana wa maama naye ekirungi twasobola okwetetenkanya ne tufuna obutuuze obwo bwe businga ssebo obwo bwe bugagga kuba olaba bakusaba visa mu America kyangu just paperwork ate nze natuuka notuuka nensasula miliyoni 2 bwe nawo okunfunira ID kumbe yali ayagala kuva mu kata nawo akasajja kalundi ne kadduka nayo nako ne kadduka ne sente kati nembeerawo mwana nga strugglinga sirina wakujja miliyoni ndala 2 kusasula ID okyegera ne binkwatamu awo naye nga ghetto youth tafa kyenda nebuusa nenetetenkanya ebinjogerako nensobola okukola ki okubifuna anti ebikogerako ebitambula oba ffe betuyita ebitambula kyekisinga obukulu ne bwoba tolina wadde atanaye naye nga mu nsi toli kuddukadduka nga mu nsi oli muligale siina nsi kati sawa ya leero gyembeeramu noŋŋamba nti ompise wano nti ddala kituufu onjagala gundi yiino nti yiino ebigundi nemba nga siitambule ekyo kyo neebeereramu neebuusa ate ngezaako n'okwekuuma bino ebitambula bireme baako question mark kyovola ebisinga yesenyiwa ebitambula birina okusigala nga biri kwalaali kuba mugenda London kaakati yeyo embeera muganda wange yeyo ensi y'ekkata kigwera London oba America London oba America ensi tukyazitambula ezo 5 era saawa yonna tekikubeera awo okundaba ng'ate njikubye ne mbagamba bannange nzize banja Queen Federal kati Queen yafa nzize banja Charles gwe ne kati gwe ennaku zino nga struggle omanyi struggle eno abasinga twali tuweddemu nyaani gwe eyeekolera mu ababadde balema ne lumbuye kakati nze nkuwulira alaali wamma kati ffe twali twaggwamu ama ennaffe ennanga bwejjo omutulaba naye gwe ne lumbuye neyeekolera agisigalamu abantu 3 ku kitimba anti ffe katumanyi gye twava eyeekolera ani yandimutegedde newe yandiyogedde kadongo kamu lumbuye yali yalemererwa amawulire e Uganda musajja n'agenda yeeyi ani yandimutegedde Sammy amanya abantu nze nti nkubuulira amazima nze saamuwaabwe ani yanditegedde comedy wange okuva we navaayo
ne Kaleera abeerayo buli lunaku kizibu omunoonya ku Google n'omufunira mu budde abeera ku Comedy Store. Kakati ffe tulina pasti ne tensi, ffe tumanyi Bobi Wine kyatukoze eki kyatukoledde, tumanyi sayidi y'abantu kyetufudde, okitegeera. Nze okimanyi Riki abantu kituufu nayingira struggle nga batono abamanyi comedy wange, wabula malobeera mu struggle. Video za struggle abantu oluziraba bwe bagamba oyo yani mbu yaliko comedian, ne baddayo ne banoonya comedy wange. Kyovola basiba mwanje tabasangulayo comedy wange senga nakati nkyamusabula kuba yandibadde anfunako nnyo, kuba kati abantu olugendo noonya comedy wayi gwe nazanya bamujja ku page yange ya YouTube ne westateekayo ngindula views zeeyongedde, bave eno ku YouTube ne banoonya yani ne banoonya comedy wange. Kati abantu abasinga bali ku viewinga comedy wange nga baali tebamumanyi lwa struggle, okitegeera. N'olaba babloga benneegayiriranga nti bannange kale oyo nantimbako, nze tomanyi litaka gwalo yampositinga ku page nga ndi ku Comedy Store. Hey! Mama. Najja nakuba screenshot bwenti nono nga tewezezza nake. Nenga litaka gwa yampositinze. Nenjiteeka ku state. Naye kati sawa ya leero Isma njogerako penge nanjogerako n'empulya bulizi busungu. Nengambo njogerako otya. Naye nga ndinga ndi Comedy Store penge njogerako n'embuuza. Riki ngonjogerako ku live yo n'embuuza. Nekati kyenkugambye nti Bobi Wine fe abamu abakyalemezaako amazima ga Katonda tetukyasobola kuzza butambi mabega, kuba ne betulaba abali gye twava bakaaba bali bubi nnyo. Amazima ga Katonda tufunye bye twali tetulina, naye tetusobola kusirika kubanga abatufudde kye tuli be twalwanira ate tebinnaggwa, okitegedde. Kati amazima ga Katonda tebakulima nti waliwo ayina obwongo obumubeeza ku internet, waliwo n'abantu wano nga tasobola kuwagira nga tasobola kukola ku video ku Museveni kumala wiiki ensi n'etamugoba. Kyovola luli nagamba nti akasajja kagundi kani ka Isma kansingira Wisdom kaye. Kyokka nga Wisdom kaye atera okuwagira ku Nuupu, oba okitegeera. Nti lwa nsonga kasobola okwogera ekintu n'okiraba nga kakubidde mu bulumi ne kagera ebigambo 100 ne mubaamu ebifa 5 ne mubaamu ebituufu 5, okiwulira. Wisdom kaye najja ayogera ebituufu ebyerere ne n'obirekawo buleso olw'enjogera ye n'ensamwasama n'okubuukira kino n'okuwububa emikono n'akola biki, okitegeera. Nga tateerera wamu. Tatereera note n'akubulira ebintu 10 nga byamakulu naye nga tobitegedde, nga mutuufu agamye ensonga z'amakulu naye nga tozitegedde, okiwulira. Kakati yeyo embeera kyenyinza okugamba ffe abantu abamu ensi teyanditutegedde, kubanga tetwandituuseeyo. Kati abamu tusigala, abamu tuwulira nga kituluma tukooye tuyita mu buzibu, naye nojjukira gy'owava n'ogamba nedda. Ku lwa Katonda n'ensi yange kannumbe tulabe gye kiggweera. Ffe tujjukira Bobi yeekolera omulaba asobola oyimba kadongo kamuloza yamutandise eggulo. Naye kati kansooke nkubuuze eyeekolera ye mu struggle yaliwa, kubanga yateze nga struggle fe abamu tutandise okupowapowa, ye yaliwa kuba yemu abaaliwo ku ground. Kaakati omanyi taata yaŋŋamba nti omuzibe ow'eriisa erimu mu bazibe 10 y'abaalaba. Okitegeera.